Abakambwa ba Islamic State abeerisiza enkuuli mu nsi ez'enjawulo okwetooloola ensi yonna beewaanye nti be babadde mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku kibuga kya Uganda ekikulu Kampala obwafiiriddemu mbulaga abantu 6 n'abasukka 30 ne basimattuka n'ebisago. Balumira mwoyo basatu abagambibwa nti babadde ku pikipiki nga balumba bebe baluliddeko bomu omu okuliranira ekitebe ekya poliisi ekikulu ekya CPS ate bomu endala ne balukiraawo ku Jubilee Insurance Kinyana Mpindi ne Parliamenti ya Uganda. Bamutaseka ba Islamic State batadde obubaka obwewaana kugumu ku mikutu gyabwe egya Telegram n'oluvannyuma ekitongole kyabwe eky'amawulire ekitongole kya American News Agency ne kisaasaanya obubaka buno nga bano beewaana nti basajja baabwe be bakoze Uganda ekyajabwa olunaku lw'eggulo. Mu kusooka ab'ebyokwerinda mu Uganda bategeezezza nti abayeekera ba ADF be bakoze obulumbaganyi buno obwalese bannayuganda mu kutya okutayogerekeka nga bwabaddemu n'emmotoka eziwerako okukwata omuliro ne ziteta. Emirimu gya Parliament gyo gyayimiriziddwa okumala ekiseera ekitali kigere era ng'embeera ya bunkenke nga kinajjukirwa nti ne ku bulumbaganyi bwa bbomu obwakolebwa e Komamboga era aba Islamic State baateeka kugumu ku mikutu gyabwe egya Telegram obubaka nga beewaana nti nabwo be baabulimu. Abatuuze mu muluka gw'ebugabira mu kibuga Masaka beeraliikirivu olw'abavubuka abanywi b'enjaga abasusse mu kitundu kino ne basaba ab'ebyokwerinda bakolewo ekyamangu ku mbeera eno. Bugabira gwe gumu ku miruka egikola division eya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka wabula nga abatuuze bagamba nti abavubuka bayitiridde okunywa enjaga nga kye kiviiriddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera. Mulimu abaana nga banywera ddala enjaga ate nga abamu n'abazadde baabwe babamanyi era mazima kati muno abaana betulina abatanywa njaga batono nnyo singa obungi banywi banjaga era lonna abantu abogerwako abantu abakulu bandisa nti bavunaanyizibwa naye kati gundi oyo atunda enjaga naye nga n'abantu babamanyi kiwulidde obuzibu bwe tulina ffe nga abatuuze tutenye okwogera ku mwana wa gundi kyo kyabulabe nnyo nnyo. Abaana batusobedde abaana tebakyawulira ffe bazadde naddala ffe abakadde tebakyatuwulira abaana bye basanga bye banywa ne bibajja ku mulamu. Nnyini ntebe w'omuluka gw'ebugabira Silver Kazibwe agamba nti obuzibu buviira ddala ku bazadde ab'abavubuka bano kubanga tebaagala kubagambira ku baana. Abaana abavubuka abato enjaga efuuse enjaga. Abaana banywedde enjaga nga baana bato tibagambwako kugamba omwana n'omusanga muto naye bibiri bisunsumadde ku mutwe. Enjaga walagiye kugamba bireesa ate omuzadde kale bw'omugambako timunayinayo omwanawo eyo naye efuuka mpalana akugamba kimu nakugambako ni mukuume kugamba awo naawe n'osanga n'ogani kasita abange tibaliimu oba bonooneka kuba munange uli akuzze mu bubi. Omwezi oguwedde abakulembeze mu kitundu kino baayita abakulira ebyokwerinda mu kibuga Masaka ku nsonga eno yennyini era waliwo be baasongamu olunwe ne balabulwa wabula abatuuze bagamba nti embeera tekyukangako. Kansala akiikirira ekitundu kino ku division eya Nnyendo Mukungwe Nantambazi Maria agambye nti weetaagawo amaanyi ag'enjawulo ku nsonga eno. Twagezaako okuyita OSI ne tuyita ne RCC bonna ne tubayita nga mulimu abavubuka abaali batandise okukozesa ebiragalalagala era balina omulimu gwe baali batandise mu ndege ne tuguyimiriza ne tusalawo bamale kwetereeza ng'abaana abasinga bakyankalanye abamu tebakyawulira bazadde baabwe embuzi zibbibwa ebintu ebisinga nga biva ku kintu ekyo ekyokukozesa ebiragalalagala era tusaba nga bannabugabira okujja era okuddako wansi okutuwumbira ku baana abavubuka bonoonese nnyo bagaayiza amayirungi bakozesa ebiragalalagala ngera nakyo tukisaba bakomewo keno wansi batuyambeko. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kagaddewo enteekateeka ey'okukwata empapula ez'abeegwanyiza ekifo eky'omubaka anakiika mu Parliament ey'ensi ez'obuvanjuba bwa Afirika eya Yara. Nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu DP ow'ekitiibwa Christine Mugerwa Kasule akakasizza abantu 3 abeegwanyiza ekifo kino okuli Mmere Babirye Kabanda, Dr. Gerard Blacks Silanda ne Faith Namusana. Abasunsuddwa akalulu balina kasabira mbakulembeze abafuga ekibiina kino okuva n'olunaku olw'eggulo nga lwe batandise mu butongole okutuuka nga 10 omwezi ogujja ogw'12. Mmere Babirye Kabanda ne Faith Namusana basunsuddwa ku lwakusooka lwa Sabbiiti eno ate ye Dr. Blacks Gerard Silanda yasunsuddwa lunaku lwaggulo era nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu Democratic Party ow'ekitiibwa Christine Mugerwa Kasule n'amuwa omwagaanya okutandika okunoonya akalulu.
Being a returning officer for the election of Democratic Party candidates for the East African Legislative Assembly elections 2021, declare Dr. Siranda Gerald Blacks duly nominated as a candidate to contest for the election as Democratic Party candidate for the East Africa Legislative Assembly 2022. Abatuuze mu muluka gw'ekisozi mu gombola y'ekifampa mu disitulikiti ey'Egomba bawanjagidde mutuuze munnaabwe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa abataase ku bbula ly'amazzi erisusse mu kitundu ekyo. Abatuuze okuva mu byalo okuli Kajumiro, Kisozi, Kakoma, Kirasi n'ebirala bategeezezza nti amazzi ge banywa bagagabana n'ensolo ekiviiriddeko obulwadde okubakosa ennyo. Bano basinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa omubaka wa Paalamenti omukyala owa disitulikiti y'Egomba Sylvia naye bali ku kyalo Kajumiro, Kisozi okumpi n'eddundiro lya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ng'abatuuze abasukka mu 500 be bafunye obujjanjabi obw'obwereere. Abatuuze abakulembeddwamu nnyini ntebe w'omuluka gw'ekisozi n'omuluka gw'e Kawuula Saalongo Male Yazidi bategeezezza nti bali mu bulumi obw'amaanyi ddala olw'obutabeera n'amazzi mayonjo, kyokka ng'ate ku ddundiro lya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amazzi amayonjo gye gali gafatulo. Omubaka Sylvia Nayebala agenda akuba ensiisira z'ebyobulamu okwetooloola disitulikiti ey'Egomba abatuuze ne bafuna obujjanjabi obw'obwereere ng'akolaganira wamu n'ekitongole ekya Direct Aid okuva e Kuwait mu nteekateeka eno. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu y'omupiira ogw'ebigere ey'ababaka ba Paalamenti ewaddeyo ensimbi obukadde 11 eri ekibiina ekitaba abaaliko emmunyeenye za Uganda ekya Legends Association okubakwatirako mu kusitula embeera zaabwe. Ababaka bano babadde batuukiriza kweyama kwabwe kwe baakola omwezi oguwedde bwe baali bazannyamu omupiira ogw'omukwano n'abaliko abazannyi ba Uganda Cranes mu kisaawe e Lugogo. Ababaka bano bakulembeddwamu Asumani Baswalirwa, Geoffrey Lutaya, Muhammad Nsereko, Abubeka Kawalya ne Dennis Sekabira era ensimbi bazikwasizza Pulezidenti w'ekibiina ekya Legends Association Jackson Mayanja Mia ku kisaawe kya Omondi Stadium e Lugogo mu Kampala. Jackson Mayanja yeebazizza ababaka bano olw'ensimbi zino n'agamba nti zijjidde mu kiseera ekituufu nga bakoseddwa nnyo omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omukulembeze wa Myanmar amagye gwe gajjako n'ekifuba Aung San Suu Kyi amagye agaamunyagako obuyinza bwe gamuguddeko emisango emirala mu kkooti egyekuusa ku kubba obululu mu kulonda n'okwenyigira mu bikolwa ebitabangula ensi. Aung San Suu Kyi atalabwangako okuva amagye lwe gaamukwata nga gamuggye mu buyinza mu mwezi ogwokubiri omwaka guno y'omu ku bannansi ba Bama 16 amagye be gagguddeko emisango emipya omuli n'eyali President Win Mint n'eyali Meya Myo Aung. Yadde ng'omukyala Aung San Suu Kyi takkirizibwa kulaba bannamateeka be butereevu, kyokka ayogerera amagye Meja General Zhao Mintun ategeezezza nti yadde ng'ono musibe naye nti bamukkiriza abeere n'abantu be baayagala mu maka mwe baamusibira. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa gakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Rwanda yesinga ensi za Africa okusimwamu tangisteni akolebwamu giropu oba balubu nga Rwanda mu nsi yonna ya 7 evaamu metric tani eza tangisteni 809 omwaka. Uganda yakubiri mu Africa ate mu nsi yonna ya 15 mu kuvaamu tangisteni ne metric tani 6 buli mwaka, so nga Democratic Republic of Congo yakusatu mu Africa ate mu nsi yonna ya 17 ne tani 21 eza tangisteni. Burundi mu Africa yakuna ate mu nsi yonna ya 19 ne metric tani eza tangisteni 2 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.